po jako akawuwo. Abatuuze okuva ku byalo bisatu okuli Vumba, Natyole ne Busiika mu disitulikiti y'e Luweero batandise okufuna akamwenyumwenyu oluvannyuma lw'ekitongole ekya Caritas Kasania CC nga bali wamu n'obusumba bwa Kasana Luweero okubazimbira akatale ak'omulembe kibasobozesa okwenogera ku nnusu nga bayita mu kutunda ebirime byabwe. Twagala abatunzi abatagobe baguzi abataddeko mpese ezisikiriza. Bw'abadde atongoza akatale kano omusumba w'essaza ly'e Kasana Luweero Bishop Paul Semwogerere afalasidde abagenda okukakoleramu okwewala okukozesa olulimi olubi wamu n'empisa embi era n'abasaba n'okwewala ebikolwa eby'amasitaani. Bakulu abali mu katale mwegendereze olulimi lwammwe mubeere nga twewala kuyomba n'empisa embi oluusi ezibeera mu butale n'obwemu muganje basisita bali bayoga wali musajja anodda omwenge ekigamba kuyawo ekiti Wano Bishop wasinzidde n'akukulumira abantu abeewaŋŋamya ku ttaka ly'Eklezia ne batuuka n'okulyezza nga tebalina na kiwandiiko kyonna. agana yeteekawo n'aga nti wano wange saba okumugjawo ate bamanyi okunyoga Klezia nti banaakola ki tebamanyi kuloga abasunsuluuti n'abasisita n'abeera ddala ddala awo nabye bubbi n'alimirawo ddala ate n'atunda n'okutunda. Reverend Father Hilary Muheza Ngangu nga yesenkulu wa Caritas ategeezezza nti bazze bakola ebintu eby'enjawulo nga bayita mu mitendera egy'enjawulo wabula kati we batuuse batunuulidde nnyo enkulaakulana y'abantu nga bayita mu kukolera wamu. Kuddaabulula abantu, kubawa bulangiti, kubawa mmere, kubawa. Netugenda ku stage ey'okubiri ey'ebyenkulaakulana ey'okuzimba groups. Abantu nga bakolera mu groups. Wano omubaka omulonde agenda okukiikirira essaza ly'e Bamunaanika Robert Sekitoleko awanjagidde Eklezia eyongera okugenda mu maaso n'enkola eno kubanga gavumenti terina kye bakoledde ewaabwe. Endaba esinga obukulu lwaki nsaba nti Eklezia eyongera okuyingira mu nkulaakulana y'ekitundu lwa nsonga nti bw'otunuulira yaagyo teyatuyita wabula yatandikirawo okulaba nga kyetaagisa ekitaddewo. Abamu ku bantu b'omu kitundu kino bagamba nti akatale kano kakubajuna byansussa oluvannyuma lw'okusomoozebwako babadde bayitamu. Kubanga tubadde tubonaabona nnyo n'ebirime byaffe nga tubitambuza okubitwala e Kaleerwe ate nga batusuubulako bisuubule mu bbeeyi ntono. Tuli mabega ng'ebintu byaffe biseerebwa naye engeri gye tuzze ku luguudo ebintu byaffe tujja bireetanga. Kale kano kagenda twongerera ddala otusitula ng'abakyala kubanga nga ffe abakyala tulumiririrwa nnyo abaana baffe nga bw'ogambye tuli bazadde.